okwawuka ne zikyatubulamu kati awo tulina okutereeza nga Sheikh DIDAT bw'abadde atukola ki abadde atugamba naye tusaba Allah abasiibye olwaleero n'abo abatandise ejjo tusaba Allah akkiriza okusiiba kwaffe atuwe empeerezi mu lunaku luno olwa Ashura. Kozi ku nsonga Sheikh Bosa abadde ayogera ku taassubu nenzijukira Umar radiyallahu anhu mu bigambo bye eri abanoonya irimu yagamba nti la tataassab, si kirungi bw'oba ng'onoonya irimu n'obeera na twakiyise tutya okwekwata ku kigambo ky'omumanyi ng'ovumirira omulala nga gwe tokyuka ng'ogamba nti oba mwogera ki nze seeka gundi ffe twakimala ekyo mwe abamanyi ekyammwe ffe ekikoze eki n'amaliza nga agamba nti kun fatiha alqalb, beera omuntu omwanyuluvu ow'omutima ng'ogoberera nga Sheikh Bosa bw'atugambye ku bujulizi obutuufu. DIDAT atulungamizza nti aye togobeera ku kyoyagala kikuyisaawo wabula gobeera obujulizi bw'okoze eki bw'otebenkera nabyo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama eswa ya Bani Qurayza e Madiina ekika ekyo bwe baagamba nti batandise okuleka abalabe bayingira Madiina n'avaamu ekigambo ng'alagira basahaba ti la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Qurayza, mbalagira nti tewabaawo omu ku mmwe asaala swala ya asiri okuggyako ng'amaze okutuuka mu baani mu Bani Qurayza alabe ki ekigenda mu maaso. Ne bagenda ebibinja bibiri, batuuka mu kkubo ne baawuka n'entegeera ng'asiri etuuse. Abamu ne bagamba nti nabbi yatulagidde, temwawulidde tewabaawo asaala asiri okuggyako ng'atuuse wa Bani Qurayza. Abo ne babeera awo. Abookubiri ne bagamba nti mwebale kutegeera bwe mutyo, naye asiri swala yatteeka. Katubeere tugisaale kati tumale tugende mu maaso tukole ki tugende. Ne baawukana buli omu n'akola, abasaalirawo ne basaalira abo abaatuuka e Madiina ne bakola ki, naye baatuuka ewa nabbi ne bamwanjulira ensonga. Nabbi yabagamba bugambi nti oli mutuufu noono oli muki oli mutuufu. Kale zezo empisa oba oli awo mukadde waffe Sheikh Bosa kyabadde akola ki yabadde tegeezaawo. Katumaliza adhaani insha Allah tukomewo tuwumbewo. Ndowooza nga tumaliriza nja kusaba bakadde bange tusobole okuba nga tulambululamuko ku njawukana eziri mu nneeyisa ez'abantu ku lunaku nga luno lwa Ashura. Okulungamizibwa okwo kubeerewo, kubanga waliwo abayimirira, waliwo ayinza okugamba nti nze sigenda kunaaba lunaku lulamba Ashura etuuse, waliwo ayinza okugamba enneeyisa ezo ez'enjawulo. Obusiraamu hadi ki gye bwateekawo, okulungamizibwa ki okuliwo mu mbeera ng'eyo? Naam Sheikh Abdul Karim. Alhamdulillah, okusooka kwa byonna olunaku luno olwa Ashura nga bwe tululabye obukulu bwalwo, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'alusomesaako, ate tujja ne tulabayo abantu abamu abalina entegeera eyawukana ku ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusomesa, era nga bo batunuulira olunaku luno olwa Ashura ng'omuntu alusiibye aba akoze haramu omunene nnyo. nga kuteetagisa kusiiba kuve ku kiri kye tubaddeko lwa mukaaga si lwa mukaaga, naye olunaku lwa Ashura nga ddwo teruteekeddwa kukola ki kusiibwa, era nga batunuulira omusiraamu abaalusiibye abaakoze erimu ku mazambi amanene. Olunaku luno nga balutwala nti olunaku lwa kkungubaga, lunaku lwa kutuula kutambula mu makubo nga twolesa ennaku yaffe, twolesa obutali bumativu bwaffe olw'embeera eri etuuse oba eyatuuka ku muzzukulu wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Al-Husayn. Ng'abantu abo si balala wabula be Bashia b'olunaku luno olwa Ashura, ate bo baluyinako nzikiriza ndala nnyo eyawukana ne yaba ahli sunna obedda gye twogerako. Era bo ndowooza abatuwuliriza abalungi era n'abatulaba abalungi babiraba ku mitimbagano, ku mikutu. Balaga abashiya bagenda batambula mu makubo, bagenda boolesa ennaku yaabwe, boolesa
okukungubaga kwabwe olw'okuttibwa kwa Hussein olunaku luno. Naye nga enjolesa gye boolesaamu balaganga bawa ekifaananyi nti kya busiraamu, naye ekituufu kiri nti enkola yaabwe eyawukanira ddala n'enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batambula mu makubo nga bwe bagenda bakoowoola. Soka ennyambala y'olunaku olwo balina kwambala ngoye enzirugavu. Engoye enzirugavu zitegeeza ki? Engoye enzirugavu zitegeeza kungubaga, olunaku lwa kizikiza, olunaku lwa kisiraani. Era batambula mu makubo nga bagenda bakuba, batambula n'ebiso ebitala, bagenda beefumita ku mitwe, beekuba mu mugongo, bwe bayita ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, bakowoolani Hussein. Ekyokka okuyita Hussein nakyo kirimu ebizibu byakyo, kubanga mu Busiraamu tetukkirizibwa kukowoola muntu gwe tumanyi bulungi nti yakola ki? Yafa. Akati bagenda mu makubo nga bakuba ebiso, ya Hussein, ya Hussein, nga bonna batulukuka emisaayi, bonna bagenda beerumya mu mbeera ey'okwerumya, nga bagamba nti beerumya nga Hussein bwe baamulumya, muzzukulu wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati enkola eyo baganda baffe gye mulaba ekolebwa abantu abo teyina kakwate konna na Busiraamu, la min qarib wala min ba'id. Nkola eyagunjibwawo abantu abaayagala okuvumaganya Obusiraamu n'okuwa ekifaananyi kitali kituufu ku Busiraamu. Kubanga oba otunuulidde enkola eno yatandikira kumpi mu Iraq, mu Iran, nejja mu Pakistan, mu mawanga ago, ng'abaakissangamu ssente mu lubereberye lw'entandikwa yaakyo yabanga embasa ya Bungereza, nga yekissaamu ssente. Mu kukissaamu ssente nga bakwenda basowa bakuba ebifaananyi by'abantu abo, nga babiraga ensi yonna nti mulabe Abasiraamu beebo. Abantu bakyali mabega nnyo, tulina obbafuga tubaggyemu embeera eyo. Okiraba? Kakati ekintu ekyo ne kijja nga kizimbibwa, ne kijja nga kizimbibwa, olwaleero ne bakifuula nti ddiini. Mu mbeera y'okukifuula eddiini, tulaba bagenda batambula nga bakuba ya Hussein, ya Ali, bakaaba Hussein, bagenda bakolimira Abubakari, bagenda bakolimira Umaru, bagenda bakolimira Aisha. Abamu baddira n'ebipande ku lunaku olwaleero ebiriko amannya g'abantu abo, Abubakari, Umaru, Uthman, Aisha, nga bagenda babikumako omuliro, okulaga nti abantu bano bakafiiri nnyo. Okitegeera? Bava ku kya Hussein naye ne batandika okubanga bookya ebifaananyi by'abantu abo, si bifaananyi wabula amannya g'aba Abubakari, ga Umaru, ga Uthmani, mu mbeera ey'okulaga obutali bumativu bwabwe. Kakati mu mbeera eyefaanana bwetyo, Abashiya ebikolwa bye bakola olwaleero si bikolwa bya Busiraamu. Ekyokubiri, enkola eno teyalekebwawo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga jjukira babikola ku mulembe gwa Hussein nga wayise kumpi emyaka 40 batandikira okukola ki? Embeera. Ekitegeeza nti enkola eno gye tulaba tekwatagana na lunaku luno lwa Shura. Allah yakigera bugezi nti Hussein yafiira ku lunaku luno lwaki? Olwa Shura. Naye nga Babashiya balina engeri gye balutunuuliramu, basheekhe bayinza okwongerezaako insha Allahu taala, naye nga enkola eyo si yaki? Si ya Busiraamu. Okugenda nga beekuba ebiso, batambula mu makubo. Era ne bwe mugenda ku YouTube musobola obbiraba. Olunaku luno baluyita Yawum Ashura, bagenda bakolerako emikolo egyo, bakwata n'ensolo ne bagifumita ekiso, engamiya oba embalaasi, ekiso ne kiyitamu ne kidda eno. Tuwabuuza engamiya embalaasi mufumise yaki? Nti otufumise Aisha, gwe tubonereza ku lunaku luno olwaki? Olwa Ashura. Kati ebikolwa ebyo bikolebwa abantu abo naye nga si bikolwa bya Busiraamu n'akamu. Barakallahu fiik. Barakallah. Kujjako nga waliwo Sheikh alina kyayongerezaawo ku nsonga eyo, Sheikh DIDAT.
Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah. Barakallahu fikum Sheikh. Mpozi n'oku tetuyinza okwongerezaako eri bannaffe abatuwuliriza nti abantu abo abashia kwegamba abantu abamu saaba tetujja kukiteeka ku bamanya abamu bagamba nti bakikola nokikola beebonereza kubanga boddayo mu kufa kwa Hussein Ibn Umar radiyallahu anhu yamusanga n'amugamba nkwegayiridde togenda Iraq. Bamaze omuyita Muawiya bwe yafa n'awa mutabani we Yazid ne bawandiikira ab'e Karbala aba Iraq eyo yonna nga bweri ne bawandiikira Hussein ne bamugamba gwe jangu ffe gwe tugenda okumanya ng'omukulembeze naye nga mu kusooka be batta kitaawe ne Hasani bwe yagendayo baamufumitirayo ekiso n'omugugu gwe ne bagubba era ye Hasani yafiira Madina ng'asiriddamu kulinnyawa kati Hussein bamuwandiikira mu baluwa bajja n'abeesiga Ibn Umar amulaba ng'amaze osiba omugugu asazeewo agenda Iraq n'amugamba gy'ogenda be batta kitaawo be bakuba muganda we ekiso abantu abo teboogera mazima kale bw'oba oyagala kuva mu Makka genda e Yaman kuba taatawo yakolayo da'awa nabbi yamusindikayo lahu ansar alina abamutaase naye Iraq toyinaayo ani agenda kutaasa Hussein n'abeesiga n'agamba oba oli awo baagala obukulembeze misikini n'agenda bwe yatuukayo nga bwe yagenze n'ejje lye yava e Makka n'abantu b'omu nnyumba ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abawerako 20 n'abalala baali nabo nga tebasukka 75 Abayiraaka tebaabeegattako ejje lya Yazidi lye yasindika n'abakulembeze abaaliko ba Walid ne bakuba Hussein ng'Abayiraaka tebamukoze eki abaamuyise tebamwegaseeko. Era Ibn Umar radiyallahu anhu hadith eri mu Bukhari omusajja Omuyiraaka ajja azze kukola hijja amugamba nti Ibn Umar kiramula kitya okutta enswera nga ndi mu ihram ndi mikolo gya hijja kiramula kitya okutta enswera n'agamba nti ajaban li ahli Iraq abantu b'Iraq beewuunyisa enswera ebazitooweredde azze n'okujja mbuuze kiramula lyo gitta naye ng'ate baayanguyirwa okuyiwa omusaayi gwani gwa Hussein kati ate be bavaayo ne bakola ebyo Sheikh byabadde atugamba beekuba mbu bakungubaga bakola ki mbadde nsomako wano ndaba ekigambo kya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yagamba nti abantu abo sheitani yabakozesa neteekawo amakubo abiri abamu yattakhiduna Ashura ma'taman lubeera lumbe lwa Hussein ne beekuba ne beesala olw'okuba naye Hussein yafa bubi miskini yafa aliko ebiso n'amafumu ebitakka wansi wansanvu n'omutwe gwe ne bagusalirako ddala ne bagutwalira Yazid bin Muawiya bw'ate bwe yafa kati olw'okuba baamulyamu olukwe bo babeera awo ne beekuba ne beesalaasala ebisombo batuukiriza kiri kuza Ramadan oba osiibye lwakuna na Mande oba osiibye mu Ashura empisa z'omusiibizo zisigala so ebintu ebyo tubeere nga tubyegendereza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungamu ebbanga lyonna barakallahu Sheikh Bosa ekisookera ddala basheekhe boogedde bulungi ebikwatagana ku bashiya naddala ku lunaku luno lwe tuliko olunaku lwa Ashura Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalambika lwaki tusiiba olunaku lwa Ashura n'atulaga nti kwali kwebaza Allah olw'okuwonya Nabbi Musa okumuwonya ku Falaawo kati olunaku luno lwa Ashura terulina alaaka yonna kakwati bimaktali Hussein okwokuttibwa kwani kwa Hussein
naye ojja kusanga abashiya ng'olunaku luno balufuula lunaku lwa kunakuwala lwa kukuba biwoobwe nga bakungubaga olw'okufa kwani kwa Husaini. Naye ffe nabbi yatulaga nti kwali kwebaza Allah kuwonya nabbi Musa. Terulina kakwate konna na kufa kwani kwa Husaini. Wano kye twagala okukubiriza abasiraamu abatulaba bannayuganda okwewala obubi obuli mu bashiya. Teriyo bukaafu luvannyuma lw'obukaafu bw'abayudaaya n'abanaswara nga bukaafu bw'abashiya. Oba ntegerekese. Teriyo bukaafu oluvannyuma lw'obukaafu bw'abayudaaya n'abanaswara nga bukaafiiri bw'abashiya. Omuntu watuukira ku ddaala okufumita ensolo eŋŋamiya, oba ntegerekese, olunaku luno olwa Ashura, n'aga nti afumita Aisha. Abashiya bakubiriza abantu bannaabwe naddala ababakkirizaamu lwakuba balina tukuya okwolesa ekiki ekyawukana ku ki kwekyo ekiri mu mutima. Bakubiriza abantu okusoma bagiyita dua usanamai Quraishi, edduwa y'amasanamu abiri amasanamu abiri amakuraishi. Amasanamu abiri amakuraishi, subhanallah, bategeeza Abubakari ne Umaru. Edduwa bagirina. Naye oyita otya Abubakari essanamu? Oyita otya Umaru essanamu? Nga layisa hunaka afdal ba'da an-nabi, teri yasinga bulungi luvannyuma lwa nabbi nga Abubakari. Nabbi yamwogerako bo ne bamuyita essanamu ly'abaki ly'abakuraishi. Era ne bagamba nti omuntu bw'asoma edduwa eyo olunaku Allah amuwa ebirungi 100 n'amusangulako ebibi 100. Kyova olaba bakuba ebituli mu Abubakari ne Umaru. Kyova olaba bakuba ebituli mu mwana waani wa Abubakari, Aisha, ate nga mukyala wani? Mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati abasiraamu balina okwegendereza obubi obuli mu bashiya. Abashiya babi nnyo nnyo nnyo. Ekyewuunyisa Sheikh ku nsonga eyo, batuuka n'okugamba nti ekimu ku kitundu kya nabbi kijja kuba muli. Subhanallah. Lwaki? Ekyagenda mu Aisha yegatta na Aisha ne Hafsa aw'omuliro, yegatta ne Hafsa aw'omuliro. Kakati omuntu ogira otya nabbi n'omwogerako ekigambo ekyo? Kyova olaba teriyo bukaafu oluvannyuma lw'abayudaaya n'abanaswara nga bukaafu bw'abaki. Ate Ibn Taymiyyah rahimahullah akulaga nti obubuze bw'abano businga n'obw'Abayahudi. Obubi bwabwe. Kuba kati kugamba nti nabbi ebitundu bye ebya wansi kigenda kubeera mu muliro. Lwaki? Yegatta ne Aisha mukafiiri ne Hafsa. Kubanga Hafsa taata we yaani Yawum. Ate nga bagayita nti masanamu g'abaki abakuraishi. Okumanya abashiya babi nnyo, basiraamu beetaaga babeewale, baleme na kukwata baana baabwe kubatwala mu masomero g'abashiya. Baga nti kaana Abubakari yali munafiq, yali munafusi. Kaana lahu sanamun yasjudu alayhi, nti yalina essanamu ng'alivuunamirako naye nga wanaakwenya nabbi nti muki nti mukkiriza, naye nga wadde eri alina essanamu lyakola ki. Kati abashiya olunaku luno olwaleero balukolerako ebintu biki? Ebintu bingi ebyawukanira ddala n'entegeera n'amagezi ag'obuntu, ebyawukanira ddala n'obuki n'obusiraamu. Kati abasiraamu balina okubeera nga babeewala. Olunaku olwaleero terulina alaaka yonna. Abantu ndowooza kyetaaga baddeyo naddala, nkubiriza nnyo bamasheekh basomese abantu obushiya kiki, enzikiriza z'abashiya, ebikolwa by'abaki by'abashiya, abantu bategeere obubi obuli mu bashiya. Osanga kiyinza okuyambako ku bantu, kubanga abamu balaba omuntu kati waliwo ajja okubuuza ekibuuzo, bwe babanga mugayi nti si basiraamu, lwaki bagenda e Makka? Oli naafuna shubuha eyo, lwaki bagenda e Makka? Lwaki bagamba nti la ilaha illallah?
kakati abasiraamu balina okubeera nga basomesebwa obubi obuli mbashiya babeewalire ddala baleme na kukwata zadde lyabwe kuli wabaki olwa bashiya olwa ekiro ekyayise twabalaba nnyo Pakistan eyo olunaku lwa ekiro kikeesa olw'ekkumi era twashura ekyayise bakuŋŋaanira mizikiti kiro ekyo basula mu mizikiti naye ekiba mu muzikiti abaami n'abakyala bonna beegatta wamu ati kituuka ekiseera mu kiro ne bajjako amataala ekibeera mu masigiti omwana aba azaaliddwa mu lunaku olwo aba wa kitiibwa nnyo bwenzi bendera mu muzikiti ate bwe ekyobwenzi ewabwe si zambi anti obola abakkiriza ne mutaa kati kyo si obufumbo bw'ekiki obw'ekiseera obw'okusanyukamu awo naye tulina sheekh omu baali bamuyita Khalilu Rahman yali atusomesa mu jami Abibakari alina omusiraamu yamutuukirira yali mushiya n'amugamba sheekhe ekyankyayisizza obushiya nagenze mu masjidi ekiro naye nagenze okwekanga nabadde na muwala wange gwe nabadde naye yabadde muwala wange olw'okuba bali mu masjidi bagyeko amataala yenna gwe osanga kati balina ebikolwa mu butuufu nga byo bw'oba obitunuulidde si bya buntu n'akamu oli yabiyita yani afaalu hayawaniya n'ensolo zisingako booli awo okutegeera ku bye bakola otula wansi n'ofumiitiraga nti naye ddala kino ekintu omuntu asobola okukikola ategeera n'okwata akaana ka mwaka gumu n'okassaako ekiso mu mutwe nti omusaayi ogwo simanyi gwa bbeeyi nnyo gwa kitiibwa nnyo era olunaku olwo tebanywa mazzi tolina kunywa mazzi oba Ashura kye basiiba mazzi gokka tonywa mazzi kuva kiro lwaki kubanga omuzzukulu wa nabbi bamusiibye enjala ne bamulumya n'ennyonta kati naffe twefaanaanyiriza bo tulina okwerumya ennyonta tulina okwerumya enjala ekineewuunyisa nti senga baali bagamba nti ddala balumirirwa Ahlul Bayt abantu b'ennyumba ya nabbi sallallahu alaihi wasallam bandibadde abantu ba nabbi sallallahu alaihi wasallam bonna babawa ekitiibwa naye bw'oba otunuulidde mu nnyumba ya nabbi banoonyamu omuntu ogwo Husaini ate nga ne Hassani muzzukulu wani muzzukulu wa nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu b'ennyumba ya nabbi 20 tebaboogera boogera kwani ku Husaini waliwo ensonga lwaki boogera ku Husaini era bayimaamu bonna 12 bonna bava mu Husaini Hassan tebamwogerako naye yalina abaana lwaki Husaini ono bamutunuulira nnyo lwakubanga Husaini yawasa muwala wa kabaka w'Abafarisiya Abayirani yawasa muwala wa bamuyita Yazdajrit okumuwasa Umar radiyallahu ta'ala anhu bw'amala okuwangula ebitundu ebyo yagenda agaba abazaana n'akwata omukumuzaana n'amuwaani n'amuwa Husaini kati olwokubanga Husaini yawasa mu bo yensonga lwaki bamugulumiza nnyo okusinga kwani Hassani kati kiba kitegeeza siga nti balumirirwa nnyo Ahlul Bayt yabufuzi abantu ba nnyumba ya Nabbi ye ogamba otya nti olumirwa nnyo ba Ahlul Bayt n'ojjamu Aisha mukyala wa Nabbi ate n'olunaku nabbi lwe yafa nga tebeebonereza nabbi lwe yafa tebalwogerako ne Ali yennyini lwe baamutta tebalwogerako naye oli Husaini olw'okuba yawasa muwala waani kikyambe ekiri mu nsonga eyo kati bano abasiraamu abasigadde bambi bagoberera bugoberezi naye tebamanyi asulu y'abantu bali bigendererwa ki biri mabega nnyo ebyekwesibwa bwe batalaba oga Sheikh Abdul Karim abantu bano tubasiigire ekifaananyi nti Hassan ne Husaini baana ba Fatuma muwala wa Nabbi Ali abakola ki yabazaala naye bajjayo omu yekka Husaini kyokka nga bano baaluki baaluganda kuba oli yawasa muwala waani wa kabaka ng'ate Hassan ye muki aliko ne hadisi eziraga nti yagenda okukulira shabab ahli aljanna bavubuka bonna bagenda okubeera mu janna Hassan yagenda obakola ki okubakulira
ekirala abantu bakimanyi nti ebintu bino byetwogera kuba mulimu abasiraamu era abamu abataawula aga nti abaseeka balina obukyayi ku bashiya naye tubalinako obukyayi bwaki ebikolwa abantu bye balaba ebyokwefubita ebiso nga b'Amerika be bali babiteekamu ki sente gwe n'osuubira nti eyo ddiini ebintu ebyawukanira ddala n'amagezi abantu ne babeera mu masigidi ekiro ne bajjako amataala buli omu gwasanze gwakwata nga basuubira nti ezadde erivoomu y'amaanyi ba ayatullahi al-Khomeini kati abantu abatuuka ne ku ddaala erigamba kuba mulimu abashiya ate abasukkulumya Ali ne balaba nti Katonda era baba batambula baga nti Ali yali Katonda wano ku nsi yalabikira mu kifaananyi ekyobuki naye nga ki era bayita ku bire bino ebitambula ebire baga nti assalaamu alayka ya aba al-Husayn babitolera ki salaamu obawulira okubwatuka kw'ebire baga nti obwo busungu bw'eddoboozi lye ali musungu walwamunyiziza bamuyita ki Katonda abo ne mubayita abasiraamu era n'okwata abaana bo n'obatwala basomera mwabo kakati abasiraamu bategeere obubi obuli mu bashiya kuba namwe ebikolwa ebimuzze mubiraba ku TV olwaleero ku mulembe gwa social media mulaba engeri gye beefumita ebiso ne bakwata engamiya ne bagifumita ne bagaa nti oyo ki oyo Aisha kati ekyo kyokka ataan okuba ebituli mu Aisha mu basahaba n'obayita amasanamu g'abakoresha ekyokka kikujja mu buki Islam so tubeere begendereza Sheikh Bosa Imam Malik yagamba ku nsonga eyo n'agamba nti baanoonyayo omulyango ogujjawo omubaka sallallahu alaihi wasallam naye omubaka Allah yamukolanga wankizo nga bw'ogamba nti yabbye bawangaala nabo wadde bakafiiri bo be bavaayo ne bamukola ki ne bamulwanya ne bagamba olimba bwe baamala okubulwa omulyango gwe bayitamu okujjawo omubaka ne bagenda ku basahaba be bwa omuntu bw'avuma Abubakari bagamba buli yagweyita naye kati omubaka yabalema okuvuma nga n'abantu abatamumanyi be bamuwolereza nga bulaba Abu Sufyan embeera bwe yali ne basalawo bagende ku Abubakari ne Umar bw'omala okuvuma Abubakari ne Umar bategeeza omubaka gw'okubyemu ebituli kubanga yawangaala nabo so kale misioni yaabwe kubeera nti da'wa y'omubaka sallallahu alaihi wasallam bagijjamu omubaka bateekemu abaana abava mu lulyo olwa Hussein era kyogera balina bukulembeze bwe bakkiririzaamu okujjako obwabo ba aima be bagamba abava mu Hussein. Barakallahu fikum. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ndowooza atulaba omulungi oyizeemu bingi bw'otakeera ku makya n'okwata akambe oba ekiso otandika okwefumitafumita lwakuba walabye abambadde ekkanzu ku YouTube nga nabo bakola ki beefumitafumita. Clarification eyo eyambyeko nnyo era ndowooza abatuwuliza abalungi n'abatulaba mugifunye era mugitegedde. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga basheekhe baffe basome ekyasinze okubeera ekirungi olwa knowledge eyo gye batuwadde. Pozi n'abatulaba abalungi twongera okuba nga tubeebaza okuba nga mufisaayo akadde ne muba nga muteekako data wammwe ne muba nga mugenda live ne mutulaba. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga bamalira mwenna ebizibu byammwe mwenna. Allahumma amin. Pozi nga tumaliriza nja kusaba sheekhe ndowooza buli sheekhe atuweeyo okugamba obusemba nga tumaliriza session yaffe eno inshallah. Ndowooza ntandikire ku mukono gwange omulungi Sheikh Abdul Karim. Barakallahu fiik tukweyanziza omuganda waffe okukubiriza programu eno era nezzamu okwebaza abaganda bange abafuraiya omulimu gwe bakola. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu obulungi Amin ya Rabbi ku duniya ne ku akhira era Allah abamalire. Nezizaako okwebaza bashekhe bigambo bibadde birungi nnyo era tufunye ebyokuyiga bingi ku saidi yange nina byenkize kakasa bulungi nti naawe atugoberera olina byoyize naye omusomo gw'abashiya mugazi nnyo oba oli awo bwe tulifuna obudde nga gwanjawulo tulyogera ku ntandikwa yaabwe biki ebigendererwa biki oba oli awo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okumanya atuwe n'okutegeera n'okussa mu nkola byaba atuyigiriza.
وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. tuyanza nnyo sheekhe koziyinza akagambo kange nange ntuusa okwebaza eri ekitongole Furaya Islam Media Uganda olw'amaanyi ge bateekamu okulaba nga emisomo gino gituuka ku bantu mu nsi yonna, Uganda, diaspora, abali mu Amerika, abali ebuwarabu, mu nsi yonna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okuba nga abateeramu baraka n'okuba nga abateeramu obusobozi mu bigendererwa byabwe. Allahumma amin. Ekyokubiri tuusa okwebaza basheekh betubadde nabo mu session y'olwaleero, Sheikh Abdul Karim, Sheikh Didat, Sheikh Bosa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala obudde obwo basajja babeera bize abatulaba abalungi naye bafisse obudde bwabwe ne bagamba nti katugende tusomese ku bantu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abamalire. Poza akalowooza akasemba atulaba omulungi, faayo nnyo okulabanga obeera n'omuwalimu akulungamya mu bintu byo eby'eddiini. Kintu kikulu nnyo. Ensonga nga zino nsonga nnyingi nnyo nga woba n'omuwalimu akulungama mu by'eddiini kizibu nnyo okugula. Naye wobeera obubeezaawo ng'ogenda n'onoono buli kyowulidde n'ogenda nakyo, buli kyowulidde n'ogoberera, buli kyowulidde n'ogenda nakyo, by'entandiikwa y'okubula. Era ndowooza abadde batufolowinga obulungi okuva gye twatandikidde mulabye obulungi bw'okubeera n'omuntu eyasoma eddiini n'agitegeera era n'aba nga akuwabula. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza ffenna tuteremu obwangu. Sheikh Didat. Barakallahu fikum. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tusobozesezza, twebaza Furaya technical team. Mpozi Sheikh waliwo ekibuuzo ekyavudde mu technical team n'agamba nti nange nsobola okweteekerawo olunaku ne neebaza nga ndusiibanga kwegamba continuously nti neebaza naye ebikolwa by'omubaka sallallahu alaihi wasallam yalinga tashri'a, kitegeeza nti efuuse nkola ya busiraamu. Ife ngaffe tetweteekerawo ebikolwa nga bya ddiini. Ebikolwa byonna ebiyitibwa eby'eddiini tubijja kwani? Ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Omuntu leero osobola okugamba ne bukeera ku makya nga nabbi bwe yajjanga wa Aisha n'amugamba nti waliwo ekyokulya tewali, naga kale nasiibya. Naye toyinza kusiiba mu mwaka guno ng'osiibye lwa Mande ku mwezi ogwokubiri n'omwaka ogujja olwo olunaku buli bw'okifuula takhsiiso eyo awo bajja kukusaba obujulizi. So kale embeera z'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nnyingi, osobola omwebalizaamu mu ngeri ez'enjawulo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo bye tuwulidde, ate era tusaba ayongere otuggulirawo okumanya, atwongere okumanya, atuwe ne ikhlas. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallah. Sheikh Bosa. Okwebaza okwange njagala kwebaza basheekhe bentudde nabo, buli wentuula wali abayivu kumanya kwange. Nsaba Allah atufuulire enkuŋŋaana bwe ziti, ate tubeerenga banjulukufu eri bannaffe, tukkirize tutuulenga wansi wa bannaffe, kubanga buli waggulu w'omumanyi wabeerawo omumanyi. Ekirala njagala kwebaza Furaya ne ttiimu yonna olw'entegekanga zino ennungi, ng'ate zikubiriza abantu kudda eri Allah na kubayigiriza ddiini yaabwe. Nsaba Allah abasiime, abasitula amadaala, mwongere kubasapootinga ku studio yaabwe gye baliko gye bazimba, nga n'olwaliro ebibala ebimu tubiraba. Mubasapootinge, mubawagire, ate nga muwagira ddiini yammwe, temuwagiranga bantu ddisa. Buli omu amanye nti awagira ddiini ye kugenda mu ki? Kugenda mu maaso. Ekisembayo kubakubiriza kusoma obusiraamu. Ate obusiraamu bwe muba mubusoma, mubusome nga mulina abawalimu ababayigiriza, gw'otuulako akusomese. Obuwalimu bw'okusoma obusomirimu ebitabo temala. Ne bw'oba oli mugezi nnyo, olina amagezi, olina okubaako ki? Omuwalimu akulagirira, ajja n'okulaga nti kino ekitabo kya mugaso, kino gwe si kuwaalitandikidde, gwe tandikira ku kino, kusinziira ku ki? Ku level naye irimu y'okunakala obunakazi ku gogo. N'onakala obunakazi n'osoma olw'okuba omanya okuvvuunula Oluwalabu, eyo irimu tejja kugasa. Irimu mutuule wansi w'abamanyi, mubeeko abamanyi. Wano tulina abamanyi bangi, abantu be basobola okutuulako wansi ne babasomesa. Naye lwakuba obuzibu bwe tulina ne Uganda, abantu ba wano bafiisa nnyo abantu.
ne babakubamu ebiki ebituli so ate ne mwerabira nti nammwe kennyini abakuba mu bantu ebituli mujjudde biki bituli so muleke basheekhe basomese abantu irimu batuule wansi waabwe babasomese tulina abasajja nga bayivu nno ddala naye abantu babanafuya kuba kuba mu bituli kukwata buzindalo ku mukhutuba olinaga oyo mulwadde oyo gundi bo mulimu abavubuka abali awo nga bo balwaza bulwaza kati ekyo tukyewale omuntu kasita anywerera ku sunna ne tawhidi kasita abeera n'ebintu ebyo sunna neki ne tawhidi ubeere nga mumwettanira omuyige ku irimu ebigambo byange ebyo hadha wallahu alam وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا ربي بارك الله فيكم سوى الله سبحانه وتعالى abeerenga basheekhe baffe abasasula ekyasinza okubeera ekirungi twongera omulanga kubanga tucontributinga obanga tuwaayo buli omu kyasobodde mu kuzimba production house ya Thuraya ng'era sheekhe bwagambye ebibala tutandiseeko okubanga tubikola ki tubiraba emisomo muyize obusiraamu mubuyize era mukyabuyigira ddala kale temugwamu nammwe maanyi kubanga muwagira ensonga eyo okusobola okubanga egenda mu maaso tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olukuŋŋaana lwaffe luno abeere nga aluteeka ku minzaani zaffe ennungi